Spice mwana wange kankubulire abayimbi be Uganda balogo kyatwalira bakamiliyoni abo ebbanga deno kubera ku music chat n'okusigalawo tolowooza nti babadde kubwerere wabula eddogo lyabayamba nnyo nze ndi faniwo naye kyoba omanya nti abayimbi ba wano tebaagala muntu ali successful era nga sawa zino gwe nambemu mu Uganda era nga bayimbi bangi abakuteeka nkubulira Spice oli kyali wange naye wegendereze abayimbi botambula nabo n'abantu bobeera nabo because nange ekyanemesa okuyimba mu Uganda lyali ddogo lyabayimbi n'ensalawo nabwe ntyo ntandika okuba nti ntunda akabuzi ku street ze Kampala ani abyogera ye Bad Black ng'agezako okubulira mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Chimso the number one rich boy Maxud Junior webale kuba nti wekomira wano webale kuba nti osubscribing webale kuba nti otambula naffe gwe atambula naffe ate nga nawe atanaba kuba nti osubscribing ngamba kikasero obere nti osubscribing tugende ffenna mpola mpola olunaku lwaleero nkuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga yes Queen Masolo Bad Black Shanita Namuyimbwa y'omu ku basajja y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti basama mu Uganda era nga oba oliawo y'omu ku bakyala abantu abasinga be bagamba mbu tebalina amagezi kumbe nga ate omukyalo ono y'omu ku bakyala nze bensinga okubala nti mbalimu amagezi omukyalo ono yes aze atoba n'ensi eno ng'ayita mu mirimu egy'enjawulo of course ne recent yakavaayo eruzira yes okumala okusibwa eruzira n'avaayo ompolampola nga yafera omuzungu gye bayita biliyoni 11 eza dola kino nno kikulaga omukyala mukulu ono amagezi galina mpolampola Bad Black y'omu ku bakyala be tulina abakyasinze okuba nti boogera oba oliawo n'okuba nti batakinga abantu mu Uganda olunaku lwaleero Spice yasanzeeko mwana muwala amanyikiddwa nga Bad Black ne banyumyanyumyamukko era nga banyumiza ku nsonga nnyingi Bad Black yavuddeyo n'agamba Spice n'agamba nti owaye baby gwe nambeemu sawa zino gwe y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti banyimbira bulungi ennaku zino era nga ye gwe nambeemu mu Uganda sawa zino Spice oyimba Spice obadde okulwa abantu otandise okuba nti oyingira mu bantu mu mitima so n'olwekyo naali kusabye obeere mwegendereza n'abantu botambula nabo Spice ye gwe nambeemu wa Uganda sawa zino wetwogera naye ate ogenda kukola nti okuba nti weekipingira mu ekyo ekintu Spice kankubuli bajoze kamiliyoni abo babebekulu babobye ntolowooza nti babeera mu bifo ebyo jasifa because abayimbi ba bandi okuli ba Misach n'abasigaddewo Eagles Production ebiseera ebyo ku Kataba Mayinja n'abasigaddewo basebata n'abasigaddewo bagezaako okuba nti babaloga era nga bakamiliyoni abo ekyabawonya eddogo nabo baali balogo era nabo okwekipingira kamiliyoni bebekulu bobi wine okusigala nga bali mu chat eno tolowooza nti babeerawo bubeezi nabo baloga ne bakola n'ebintu ebiriddate Spice wange nkusaba wegendereza abantu bobeera nabo era nga anytime from now naawe oyinza okugenda ku listi oba oli kwerero listi y'abantu abo bebaagala okuba nti balogebwa atujukire nti Bad Black yaliko omuyimbi wabula ebyokuyimba byagaana n'asalawo kuba nti agenda mu field endala era nga naye entertainer naye nga entertainer si wati entertainer w'abasajja Spice Diana like Bad Black yes yali muyimbi naye asalawo kuva mu kuyimba n'asalawo kuba nti atunda oba alambuzako abasajja ekibuga Kandahar era nga Spice Bad Black mutunzi wa kabosi so mukuba nti asisinkanako ne mchaliwe oba omuyimbi we yamugambye nti Spice ennaku zino gwe anyimbira obulungi akogatane mwana muwala amanyikiddwa nga Weni Nwaji akwogera ne mwana muwala amanyikiddwa nga Nwaji wabula ne kivinka ennaku zino kinyimbira wadde nga kiyimba nga kisajja wabula kinyimbira ebyo byonna yes Bad Black abigamba Spice Diana nga musisinkanye wabula n'avaayo n'amulabula okuba nti yeewala okwesembereza abantu abangi because music industry ejjuddemu oddogo jerere okuloga mu music industry tekusoose kati twawulirako ebiseera biri nti Kasozi ne Basudde baali beetwala oba oliawo ne Rod Fred Sebata ne Kafero betwala kamiliyoni yatandika okuba nti ayimba oba okuyingira mu music industry n'okuba nti atandika okuba nti awoba berera ya Uganda n'okuba nti atwala abantu speed batandika okumuyita nti ye amanyige agaja mu Illuminati era nga Bebe Cool ne Bobby Wine yali tulu yawe gibagikozesa nnyo kamiliyoni n'atuuka n'okutuuka okuba nti yes bamukubamu oluyimba nti nekolera maali abogere teri baddogo nakuba enyimba endala nti bawoza nyanja balabe
balabe balinga batasoma olwono nga Bebe Cool ne Bobby Wine batandise okutambuza ekibozi kya Chameleone nga bwagenda mu nnyanja. Wanono Eddie Kenzo byatandika okuba nti atwala BET Award bamulangira okubeera mu Illuminati era nga Kenzo omwana wa Ghetto Kids amanyikiddwa nga Alex Sempija bwe yafa mu mwaka gwa 2006 bagamba nga Kenzo bamusaadase. Kino nno kikulaga nti ebibozibozi n'eddogo mu music industry bitambula mpolampola. Sawa zino balabudde Spice Diana bagambye nti bayinza omuloga oba bayinza okumuyita omulogo. Sawa zino twogera Spice Diana y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera ab'ettabu mu Uganda era nga trendinga almost everywhere. Kino nno kitandise okuba nti kyewaliikiriza bakompyuta be n'okuba nti batandika okuba nti bamulukira yes amagezi oba plan B. Wanono Bad Black avuddeyo n'alabula Spice n'agamba nti owai wegendereze bagenda kuba nti bagenda kuloga era ku lukalala lw'okulogebwa nkakasa bayimbi be Uganda kwoli so wali badde nga wegendereza n'otatambula n'abayimbi banjawulo because bagala kuloga. Bampita Ntambi Jimso omukutu guli gumu baguyita Uganda mu Kamoli wekomire wano tujja sigala nga tukutuusaako ebintu bingi ebyenjawulo. Bye bye.